kati bwe nateekako zino gundi zange ez'emisambwa ngenda okulaba nga mu butuufu emizimu egijjudde muli mu kyaki. Sirika lwaki tokkiriza n'enkunyonnyola gijja gitya okubeera emizimu? Nange nakitegeera luvannyuma. Emizimu gye nalaba tegyali misiraamu, gyali mikafiiri mu lulimi olwangu. Mashini zino ezisala emiti baleeta nnya ne zigaana okusala omuti, enjegere ne zikutuka, ne baleeta embazi ne zigaana, ne bakola byonna bye bakola ne bigaana. So emudde eno n'ateekawo ku rediyo nti omuti agutemye n'ebintu byonna bye mbadde nabyo, amasabo gange gonna ag'okoze eki, agookyezza. Olwo anoonya kuganja. N'aŋŋamba nti musajja bw'oba oganye okukola ebintu ebyo obujulizi obwo kubuleetera abantu. Ne mugamba pasita, kati ngenda bikola ntya ng'ebintu bye nakozesanga nabireeta n'obyokya? N'aŋŋamba agwe tofaayo, tugenda bikola, ngenda kuleetera ebikozesebwa. Yokaana, sebo oli kwogera ku bishop. Bw'owulidde njogera Kayanja, njogera ku gwe mmanyi ne bw'omuleeta n'omutuuzaawo. Ewa Katonda ewuwo asabisa abantu. Saagala oyogere ebintu. Abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Saagala oyogere ebintu bya palapase. Yogera ebintu ng'obikakasa. Taata. Nga bwe banaakuyita obiddamu. Bulungi nnyo. Golooza leero lw'ensooso byogera. Kubanga omusumba tasobola kugamba nti ate ddayokko mu busamize. Ate lwaki? Wale tukole obujulizi. Lwaki teyabyokya biri ebintu bye naleeta omwaka gumu n'ekitundu? Lwaki teyabyokya? Omanyi gwe okutulugunya ngeri gye byantulugunyangamu nga biri awo? Okimanyi yaleka n'okunsabira ng'ayagala nziremu ng'olwo atuuse? Bw'okimanyi nti natuuka n'okugenda ku poliisi ng'waliko owino ne bantwala wano ku Mwangatu. Ekyanzija eruziro kimanyi ng'oyo yennyini yansiba. Ani akusiba? Kiganda nti nze mujeemedde. Okay, tukyusiza mu location because akasana katusazeeko nituba ate tukyakwata bintu bulungi nga tulina bikwata ng'ekifaananyi tekivaayo tusaawa tujje wano. Background ezo basi ennungi ennyo Rolandi bwatutadde naffe ne tutegeerawo, naye ekisinga obukulu ye content kikye twogera. I believe is the important thing mu mbeera eno. Kale Yokaana, otuviiriddwa lwe tubadde obadde tunyonyodde ensi. Ensi ziri 7. Ey'omusanvu sijja gikubuuza kuba tewagendayo okujjako nga wawulira. Nali mbulayo ennaku 9 okuyingira mu nsi ey'omusanvu, naye nga kye nali nkoze ate kyanjawulo omukko. Wali okoze ki? Ebintu ebisinga obungi, kubanga nali mbulayo ennaku 9 sijja emyezi 3. Ekitegeeza nti nzirayo wali ku kibuuzo ekyo kye wambuuzizza nti weewulira otya oba otegeera otya nti nyina ensi gye ngenda okuyingiramu. Emitendera gino oba obukwakkulizo buno bwe bakuwa kasita obukola n'obutuukiriza, batandika okulaalika nga bw'owulira nti omugole bamuteekateeka. Okiwulira? Olwo nange nali neeteekateeka okuva mu bulamu buno obw'omubiri okuddamu okwambala omubiri mbeerere ddala n'oli sitaani yennyini gwe baali bakoze eki. Njogera ku sitaani eyagobebwa mu ggulu n'asuulibwa ku nsi ne kimu kya kusatu eky'abamalayika abajeemu. Wabula soogera ku bano bamalayika abajeemu mwe be muyita basitaani. Okiwulira? Kubanga abantu abamu basisinkana lubaale ne basisinkana gino emisambo egisookerwako kuno ku nsi ne bakugamba nti basisinkanye sitaani, baba batuufu kubanga bo gwe baba bayitanga sitaani. Naye waliwo oli sitaani yennyini kabwejumbira. Bayibuli gweyogerako mu kubikkulirwa. Okiwulira? Nti n'asuulibwa wansi n'enjegere n'asibibwa, era kye kimu ekyaleeta Mukama waffe Kristo Yesu gwe twakkiriza kati. Okiwulira? Naye kirimu enjawulo muganda wange ku nsonga y'okulaba sitaani. Okimanyi nti muliwo abasawo abaganda abatasobola kulaba maama Fiina. Maama Fiina oyo bangi ye musawo omukulu kati yakulira abasawo wano. Naye okimanyi nti waliko abatamulabanga naye nga kwebali kuno nga basawo. Kwebali nga bamumanyi bamuwulira buwulizi. Okiwulira? Naye ne sitaani, naye njogera ku sitaani oli yennyini kabwejumbira. Bayibuli gweyogerako
nti ku biseera biri ensi erizingibwako ng'omukeeka. Ennyanja ereeta abafu abaayo be yamira, amagombe galeeta abafu, ebitabo bibikulwe n'ekitabo kibikulwe kinoomu, buli omu asalibwa omusango ng'ebikolwa bye bwe biri. Ensi tennaba kuzingibwako. Wagirabe nga bagizinzeeko. Ekitegeeza nti bano bamalayika abajeemu bo bataayaya, era missoni zaabwe ze bakola kulabika nga mmwe babasikiriza nammwe muyingire mu nsi eri, nammwe mubeere bangi. Ku lunaku luli ensi bw'ezingibwako, muzingibweko lumu. Gwe mugaso gw'abamalayika abajeemu. Naye twogera ku Sitaani oli Kabwejumbira, ye yasibibwa mu nsi ey'omusanvu. Nze jjajja wange oyo Restituta Kabaramagi yekka ye yagenda, era nze nakola okuva mu nsi zino ezisooka, eno ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, ey'okutaano, nga njagala kufuna kitiibwa nange mbeereko naani? Ne Sitaani. Mbeereko ne Sitaani, kubanga kuno ku nsi nali sikyalina kye njagalako. Lwaki nali sirina kye njagalako? Kubanga nakula nga bankyayisizza eno ensi ey'abantu abalamu. Bakugambe n'ensi eriko biki? Eno ensi anti eriko kiringa okukyaya, okuginkyaya. Anti nakula, ejjukira eri lwe nakulira. Kati bano mwabeeranga nga mu nyama. Bw'oba onoonya ekyokulya nga bonoga nti ogenze mu Game Park okuyiga akagabi, olyeko ku mbogo, olyeko ku nsama, olyeko ku nvubu, nga mujja eno. Ng'ojja eno. Newankubadde nti owulira nti eyo Game Park ebeeramu ebisolo bingi. Kyekiri kye nakugamba nti bannaffe abakkiriza Kristo Yesu kiba kya bulabe nnyo, ate missoni ya Sitaani eri wansi nti bakola obuntu buno, buli lipusitiiki, buli lipubbaamu, simanyi bu ayipenso, okusobola okuzikizaako omuliro ogukwetoolodde. Bayibuli kyeva ekugamba nti anti Sitaani bwe bakugobamu omuzimu gumu, guddayo ne guleeta gunne waagwo. Bwe bamala bakugobamu etaano egy'obwenzi, bwe gijja ne gisanga nti ate Omwoyo Omutukuvu, jjukira bakugobamu omuzimu ogusooka, Omwoyo wa Mukama yatuulawo. Olwo okugobamu omuzimu ekitegeeza oba weenenyezza. Bw'omala okwenenya n'otambula mu butukuvu n'obutuukirivu, olwo ekitegeeza gino emizimu egibadde gikozesa ebikyamu gikoze eki? Gigenze. Naye kati bwe bakutegeka buno obuntu bunekiresi buki, jjukira Bayibuli ekugamba omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Kati jjukira okkiriza oyambale ekya Sitaani. Kubanga waliwo asobola okubuuza n'agamba nti Katonda tasobola kunnyamba ne sitomera ebya Sitaani. Katonda akuyamba nga omwewadde, omwebuuzizzaako. Okimanyi essaala eno egamba nti Kitaffe ali mu ggulu otuwe emmere yaffe ey'olwaleero, abantu abasinga tebabuuza kye bagenda kulya okubuuza Katonda, wabula beebaza bwebaza. Okitegeera? Naye twetaaga tuteekewo enkolagana yaffe ennungi ne Katonda, olwo obulamu bulyoke bukole ki? Twewale bino ebigenda okutuleetera okwesittala oba okuva mu kubeerawo kwa Mukama. Kati eri Sitaani ebyo ebiviiri bw'okisiba kikujja mu kubeerawo kwa Mukama. Ontegedde? Ekiviiri bw'omala okisiba oba bino byesiize ku ki, nga musisita waffe yatugamba nti munnange ye tabiinaako obuzibu, birongoosa olususu, naye ne yeerabira nti bye bakolamu ebyo olususu lwe lutereere. Baana ba baganda be, baana ba ssenga be, baana ba mikwano gye. Okitegeera? Kati nti ffe gwe omulokole omutuufu, omulokole owannamaddala, ebyo byonna olina obyewalira ddala. Otegeera? Kati ensi eri ey'omusanvu okugituukamu nti nali guno omubiri nguvuddemu ngenda guviiramu ddala nga sirimu kukyukakyuka kwonna. Katonda n'antemera ekkubo n'akola enteekateeka ye okusobola okukkiriza Yesu okubeera omulokozi wange. Tebyali byangu nga bw'olowooza. Kati nga tunaba kugenda ku deliverance, bulokozi biki? Ensi eno ey'omusanvu nga woogaye kati bano kufuuka mu y'okutaano, mu y'omukaaga, mu y'omukaaga, biki bye wawulirako mu nsi ey'omusanvu? Ensi ey'omusanvu ogyeko ekyokuva mu mubiri guno n'oyingira mu mubiri guli omulala. Anti kati ekyo sigenda kikunyonnyola, naye ku bye nawulirako jjajja wange kye yaŋŋamba nti bwe tuyingira mu nsi eri
tuliba tetuliddamu kulabika ku lunaku luno, kuddamu kulabika ku zino ensi zonna, oba toddamu kulabika mu zino ensi esooka oba eyokubiri oba ofuuke muzimu, wabula okomawo ng'oli musambwa ogufuuliddwa kyekiri ogenzeeyo otya. Okitegeera nga bw'ogamba nti okomyewo, olwo sitaani aba akusindise ku missoni ey'amaanyi ddala. Olwo kati oba otandise okuwalampa bapaapa kuba kyakulabirako. Okiwulira? Bapaapa so si bafaaza. Okomawo mu ngeri oba tokyasobola kutambulira ku ttaka kuno nti ebigere byo bibeere ku ttaka, oredde ebigere biba byakugibwako oba mwoyo. So kati jjajjawo yagenda teyadda. Olwo nga nange banindiridde eri emikolo gyali gimaze okutegekebwa, wenyingirira mu okweyambula guno omubiri gwe nali ndina biseera ebyo, nandibadde sikomawo, kubanga tebaddangako kutunyumiza biki ebiri mu nsi ey'omusanvu. Ate abagendayo tebatunyonnyola kiki ekikolebwayo. Omala kutuukayo neokola ki? Neweerabirako. Okiwulira? Kati eyo sijja kugendawo nnyo, wabula nkunyonnyola ku nsi eno ey'omukaaga gye nalimu gye nsinga okutegeera nti yo yampanga amaanyi okutambula mu bbanga, yampanga amaanyi okugenda buli nsi yonna gye njagala, yampanga amaanyi okukola buli kyonna gwe kyolowooza wano ku nsi nti kikolebwa. Nze nali nsobola okukikola ate ne nkituukiriza mu bulungi bwakyo, kubanga nze nali asembayo mu kukola obulungi. So y'ensi eyo ey'omukaaga. Okay, so I believe ensi ku nsi zino tikikugamba nti oba ensi zino nti bw'obeera mu nsi ey'omukaaga nti oba tosobola kutambula mu nsi zino eza wansi oba waziyitamu, naye nga kuziyitamu ate omuntu ali mu nsi ey'okubiri kimubeerera kizibu kuyingira ey'okutaano kuba tannayita ebigezo tannabikola, naye aba awulira nti waliyo ensi ey'okutaano, nange njagala ngendeko mu nsi ey'okumeka. Kati kisinziira kwewaayo okwo n'okukola ennyo. N'okukola ennyo. Ate ogattako ne kali nti mukole ennyo musisinkane omukulu ate gw'obeera wanjawulo. Ekitegeeza buli w'okoma okweyongera ate obeera mugazi, obeera w'amaanyi, osobola okufuuka kyonna. Abantu baali baagala nnyo okufuuka, kati nze nagamba nafuukako ffene. Kati omuntu okutuuka ku level nti ofuuka ffene ayengedde n'okola akawuwuli n'akulya naye nga kyoyagala kufa ono afe, oba kyayagala otuuke waka. Nakunyonnyola engeri nali nnyonnyola luli ku radio engeri gye najjamu ewa Kiganda. Oyo taata wange omuto oyo yayina omwana, yayina omukyala, jjukira naye yali agenda ku ssaddaaka. Naye ngenda okizuula ayinayo omukyala, ate omukyala ayina omwana. Nze mu ssaddaaka ze nakolanga okuva mu buto bwange, era jjajja bye yakolanga ntendeka nga sisobola kusaddaaka mwana atannaweza myaka 6. Lwaki? Anti kyali mu bulombolombo bwampeebwa eri wansi. Atasaddaaka atannaweza myaka 6? Myaka 6 omwana aba asalawo. Olaba n'omusota, obusota guno gw'olaba tegusobola kuluma mwana nga tannamera mannyo. Ne bw'oba ofa otya, ne bwe gumuluma tegumuteekamu busagwa. Okitegeera? Gusobola omuluma okwetaasa naye nga tegumuteekamu busagwa, naye gwe omukulu kasita ogisukka ne bw'oba osuusizzaako essaawa 2 mu ezo kasita gumuluma obusagwa buyingira. Kati nze wali ozze kukola ki? Okujja ku Lubaga Road awo, I mean ku ewa Kiganda. Kati nga bwe nakunyonyodde nti nze e Saudi Arabia we nali. Eri nagenda Saudi Arabia. Ati nkunyonyola najja nti nakunyonyola kali nti anko yayinawo omwana. Yayinawo omwana, yes. Oyo omwana nali sigenda, anko wange yali tasobola kusaddaakibwa olw'ensonga yayinawo omwana, kyali kineetaagisa omutuukako. Nze mu missoni zange bwe nabanga ntambula wonna ayandibadde wa luganda lwange ng'alina okulumibwa olubuto. Kati so wayina kusaddaaka anko oyo muyita anko, naye anko ng'alina omwana. Alina omwana, alina omukazi, yalina mukazi. Kati ngenda otuuka ewaka omukazi ng'ate alina omwana. Kati wate okkirizibwa awo nalina okulindamuko. Omwana yali abulayo ennaku nga 3 atuuke we mwagalira.
Wali agala mwana wali agala bonna nali mbaagala lumu. Bonna nali mbaagala lumu. Kati awo kumbe Katonda lwe lugendo lwange lwantegekedde okulokoka. Kati nze taata wange ne mugamba nti munnange nze nno sikolagana na bya ssabo, nkolagana na muzigiti na kasita wabeerawo omuzigiti n'essabo mpozi ne bana abasamize abeeyita abasamize abasawo abagana. Naŋŋamba nti kati lumu tuba tuva mu paaka lwaki neesiba nnyo ku nekiresi lipstick lipobaamu simanyi biki ebyo byonna kubanga nze nabitundangaawo ku paaka ku basi paaka. Era bwe yambuuza oyagala tukukolere ki nga ye kyayagala kunteerawo ka bizinesi olwo ansembeze kubanga yali akimanyi ndina ssente empitirivu naye kati ng'ayagala kuntegeerera mu ssente ezo n'atamanya nti ssente ezo ziriko amaanyi agazikola ki agazitegeerera oba agazifugira ng'ate ku kye nali nsukkawo ye kye yali andaba. Kyenva mugamba nti omanyi taata nti ndina gwe ŋŋendako okusomesa ku Alidina. Nambuuza kati ate gwe omwana omuto osomesa otya ku Alidina? Ne mugamba munnange gwe linda. Twagenda ne tusanga wali ku Alidina. Manyi ogwo omuzigiti mukadde ng'abasajja bakuŋŋaanye bavudde e Saudi Arabia era baali bambuuza ku ebyoyo Osama bin Laden. Ne mbanyonnyola kituufu Osama bin Laden yawambibwa oba gyali oba taliiyo, bye bibuuzo ebyaliwo. Ne mbagamba nti gyali. Lwaki bakimbuuliza eno? Kubanga eri twali twesisinkana era eri Saudi Arabia era twali twesisinkana nga gwe bozze kati ne twesisinkana bw'onsanga e Masaka era ombuuza naye bannange Roland oyo akyaliyo omulabako ne nkugamba bannange ebyatuuka ku Roland biri bwe biti ne bwe biti okitegewe nasembayo omuwuliriza kati nange bye baali bazze okukola ki okumbuuza. Kati bwe naddayo naye nga bwe mba ntambula ng'ebintu bisituka, bwe mba mpitawo ebintu bisituka, emmere nali sirya, emmere nga ngifuusa bufuusa mugamba munnange jangu olya emmere nga saagala mulaga kirabo kiri kyaki kye nalina oba ki kye nali. Kati bajjulanga emmere nimugamba nze emmere njagala ewoze saagala eyokya. Ne mu ddakiika nga 5 agenda okulaba nga emmere tekyaliko kuki ku sowaani. Kati yeebuuza nkikola ntya nga yeebuuza ekintu ekyo nkikola ntya. Nyinza okumugamba kubanga twalinawo ka fridge ewakaawo nga mugamba kati omanyi njagala okyusa ensingo oyo otunuleko sayidi eri onoogenda okuddamu okutunula ku sayidi ku fridge okwo nga mujjuddemu ebyokunywa era bwe kyabeeranga wakolanga magic. Kati ye nga mmanyi ndinamu olumagiki olutonotono. Kati naŋŋamba njagala nkutwalewo omusumba Kiganda akusabire. Kati omukazi n'amugamba nti naye baaba oyo yagamba takolagana naki ne bapasita. Kati tumugambe nti waliwo omusawo Omuganda. Oyo omusawo Omuganda bwe tunaamugamba bwe tuti ajja kukola ki kugendayo. Olwo bateeseza ne Kiganda nti waliwo mutabani waabwe gwe twagala tukuleetere munaye musiraamu pasita. Gattako pasita Kiganda sebo kati ye bishop kale yafuna lya bishop muwe ekitiibwa kye bishop n'ate bishop ne pastor ne omukulu ne bishop Kiganda kale ng'okyogedde kitereeze anti bwe nagendera yali tannafuuka bishop yali akyali pastor kati kale muyite pastor pastor Kiganda tugende yali pastor Kiganda ekitiibwa okiwa omuntu ddala era nkimuwa ekitiibwa kye kubanga kwe natandikira. Kati mukadde wange lunaku lumu tuba tuva mu paaka n'atugaana naŋŋamba oyo taata naŋŋamba ati olaba essabo liri nga ndengeza kyaki ya Kiganda nali ng'aliyita ssabo nga tukyasula awo ku kyaki mu kasaatu awo ng'oyambukawo awo waggulu katono nnyo. Kati nga tusalira awo ku basumaali nga twambuka nandengeza. Kati bwe nateekako zino gundi zange ez'emisambwa ngenda okulaba nga mu butuufu emizimu egijjudde muli mu kyaki. Sirika lwaki tokkiriza n'enkunyonnyola gijja gitya okubeera emizimu? Nange nakitegeera luvannyuma. Emizimu gye nalaba tegyali misiraamu, gyali mikafiiri mu lulimi olwangu, okiwulira? Kati ne neebuuza lwaki ate ndabye emizimu ne mmanya omusajja ono
kyaŋŋambye kiki ŋŋenda okijjukanya oluvannyuma okukizuula nga mmaze okutuukawo ng'eyo ekkanisa saawa zino eya Kiganda weeri we baagizimba edda gaali malaalo ne balyoka bayiwawo kasasiro bamala omuyiwawo waliwo n'obuyuuniyuuni emiti emiramba awo wennyini kyaki weeri okiwulira nga waliwo kasasiro kati jjukira basuulangawo awo ki emirambo kati nga tebalina wakuziika abantu abo mu biseera biri ebikadde ng'ekitegeeza ng'emizimu giba mituufu bwe nalaba emizimu saakola ki saabuuza ne manya omusajja byaŋŋamba bituufu ne tugenda mu kyaki lwali lwa Sande kati Kiganda yali ayimiridde ku kituuti neze nenva eno nga ku byuma awo we nakoma okutegeera. Otegeeza ki wakoma okutegeera? Nalaba ng'ekizikiza kimbisseeko nga nyingidde mu kyaki eya Kiganda. Ekizikiza bwe kyambikkako nendaba emisambwa oba emizimu egitaali misiraamu. Jjukira ebiseera nze nga nkwatagana na buki na Buyisiraamu. Ekintu kyonna ekitatodde shahada kyabanga kikafiiri ate yali missoni yange okuva eri wansi buli kintu kituule shahada. Kati olaba ki? Ndaba ekizikiza kimbisseeko. Mu kizikiza omwo ndabamu emisambwa egitali misiraamu, emizimu egitali misiraamu. Kati ntandika okusiraamula biri ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammada rasulullah nga ndi mukukola ki kyenva ndaba omusajja eyajja. Bwe yajja emizimu gino n'emisambwa gino ne gyesega. Bwe gyesega ne gidda ku mabbali omusajja kati nze jjukira nze nali neetenda nga nze ndi w'amaanyi nkubuulira kuno ku nsi kuno yammwe kuno gyotudde saawa zino tewaliyo musawo Muganda yali ansinga amaanyi. Nze omusajja yagamba omugenzi Beniguru oba wabiwulirako? Beniguru namuwulirako. Wamuwulirako? Nze omusajja yayimirira mu omwana bedawe ebiseera ebyo nali nkyali mwana muto si kaakano ne mugamba nti ssebo mukulu Beniguru tolina kyoli tolina wali ku Soso Center we bakuŋŋanyiza abasawo Abaganda. Oyo Beniguru yavaako Mama Fina alyokaddeko waliko yabeerawo kaawo wakati Mama Fina n'alyoka akola ki addako ne mugamba nti mugenzi gwe Beniguru tolina kyokukola ki era bw'oba olina amaanyi ngenda kukuba wansi ekigo nemukuba wansi ekigo wali ku Soso Center kubanga nali ntumbiira. Omusajja bwe yajja n'ensooka mwewuunya nga ntunula kikunyomereza neŋŋamba oba ani onazze. Musajja ali wa ddembe ng'ali mu kire kalinga katre kwe yajjira ng'atumbira mu bbanga kubanga ekyo nze nali nkimanyi nti nze nzekka asobola okukola ki okikola. Omusajja n'aŋŋamba ebigambo bino yaŋŋamba nze ekkubo osobola okukwata eryo ekkubo oba osobola okuddayo mu misambwa gyo oba osobola okudda gye ndi. Byebigambo bimeka? 3 bye yaŋŋamba. Kati nze nasituka nzije gyali ndabe omusajja ono ate ye amaanyi gakozesa agajjiibwa avudde mu nsi ey'omusanvu oba mukadde wange bwe najja gye ndi ate nalinga asisimuka ngenda olaba ndi mu kyaki ewa Kiganda nga ndi ku njegere baŋŋamba gwe wano wakamalako omwezi mulamba ewa Kiganda wano ku njegere. Lindako. Ani ankowo? Yes. Akutwala. Mu ssabo. Tugenze mu ssabo. Mu kyaki? Animbalimba nti tugenda mu ssabo. Kulimbalimba. Olwokuba gwe yali akimanyi tokwatagana n'abasumba. Akugamba liri ssabo tugende. Naye teyali mutuufu olowooza. Ani tugende kale mu maaso. Kati ekisoboka nga tunatuuka wali olwo ye ng'alaba kizibu olwo akutwala mu ssabo lino lyayita essabo kukola ki? Kuvumula mbolekerawo okukola magiki gw'alaba. Kati ebiseera ebyo jjukira ewaka
nakolangako yalabira ine bye yali alabako kati nayagala agenda akuvumula be bano nti gwe towulirangayo nagamba muna jangu osabireko ku kyaki yaffe jangu osabireko jangu tusabe ffenna okitegeera kati otuuka mu kyaki bakututte osooka olaba ekizikiza kyekyambikako kyekyakubikka ya otandika olaba gwe gyoyita emizimu emisambo mbw'otandika ogisiramula yes then oba okyasiramula ogolaba omusajja ajja ali mu kire aŋŋamba oli wa ddembe okukwata eri ekkubo kubanga nze ekkubo n'ateekawo ekkubo waliwo ng'akakubo naye mu kizikiza muli oba jjukira yali oddeyo oba jangu gye ndi oba oddeyo mu misambwa gyo okitegeera kati woba ng'asembera bwe mba ng'asembera omubuuza kubanga kye yajja nakyo ku maanyi ge yajja nago nalaba ganjawulo nga sigakola nga nga olaba togayina sigayina ate sigalabangako okiwulira n'ozuukuka kati ate immediate awo nga ndinga agenda gyali kumwebuuzaako avudde mu nsi ki nkadde wange ate nenzuukuka nga ndi ku njegere baŋŋamba mazewo emyezi emeka emyezi 3 nga walwayo ewa Kiganda mu process awo ate awo namalawo 3 naye omanyi okusumulukuka kwange okutuuka wano wenda emyaka gye namala kyatwala myaka okitegedde kati ngenda okudda engulu batandika okunjatuza obulokozi ng'oli mu karuumu nkyali awo ku njegere oba mu kyaki munda mu kyaki munda twali mu kyaki munda naye nga waliko wansibidde ku muti ku njegere yensonga lwaki nkuga nti ebigambo bino bye nkugamba biriko obujulizi kati mu kyaki okwo bagamba kati lokoka kati olw'okuba nti abantu baali bangi ngenda okwecekinga nga n'amaanyi gange sikoze eki toyinaamu gakendeddemu sikyayina kati ntandika okwatula obulokozi awo tubeera ne Kiganda nga bw'asabira awo watuwuliriranga nga tutambula ku Kara FM ku Super ku Family Radio nga mpa obujulizi omuvubuka yasazanga amajini 25 nga ndi nani ne Pastor Bishop Kiganda saawa zino ye Bishop naye dda yali ki agundi zendeka kale ye Bishop gwe twala kyomanyi Bishop kati munnange baŋŋamba leeta ebintu by'obadde okozesa ebimu ebitonotono bye nayinawo mbireeta ku kyaki okwo babikuleetera wagenda n'obireeta anti nina bye nayinawo nina bye nayinawo immediately ndokose kati byonna mbiwaddeyo manye ekyasinga okunneewunyisa gwakiŋŋamba namalawo omwaka gumu n'ekitundu waliwo wano ku kyaki ya Kiganda ka office akali aka Sister Dorcas yali sekuritale yatuwanga ssente ebintu ebyo wabitereka Pastor Kiganda teyabyokya anti wulira kubanga waliwo ekibuuzo sagala njagala lwaki teyabyokya bwenzija taata lindako wenzija anti kyala tugenda empola mu mboozi eno bakusabira bakwatuza obulokozi bakugamba leeta ebintu by'obadde okozesa obireeta mbireeta babyokye ne tebabyokya kati munnange lunaku lumu tutambula ndengera omuti ku kyaki okwo ndowooza ekimuli kino akireese oba naye yavudde mu nnyanja alokose bagenda byokya ngenda okuba okuyitaayita kwa ka office ke nkugambye ebintu bye naleeta omwaka gumu n'ekitundu nga biri luddawa mu ka office awo ningamba oba omusajja yayagadde akuŋŋaanye ebintu abiteerereze wamu ku CFC kwetuli tuli luddawa CFC Christian Focus Center awo ku Christian Focus Center nga kwebiri kati waliko bambi musajja wange bamuyita Dani Bisoboka ninga amuyitira nga mugamba muze
naye ebintu bino pasita mpita mu ofiisi bishop kubanga jukira nali mutabaniwe nga tusula ffenna tulya ffenna eyo emmotoka prayer donke okimanyi nti oyo omusajja yavugako eyo emmotoka prayer donke ne tugenda Harugongo Fort Portal atema omuti ne gumulema mu process eyo naye bwe yajja wano ku radio n'abagamba nti bannange Katonda alokodde omwana ono n'omuti twagutemye kwe yabadde asinzira okuwa amaanyi obutambi gye buli taata nemulimba n'alimba gamba n'alimba ate kati yalimba wooli lwaki tewagamba ate ebiseera ebyo lwaki tewagamba ssebo olimba ebiseera ebyo yali antegerera okitegedde yali antegerera sokkiriza mwalimba twalimba okiwulira naye nga be basumba abaffe munnange ate gwe omusumba kyagambye okiwakani kati omuti gwasigalayo okiwulira twalina ekyobe oyo simanyi akola ku midiya bamuyita kyobe twalina oyo Segawa Salongo Segawa oyo gwowulira gwabeera naye abonna twalina oyo mulamu wange Salongo Segawa simanyi ye triple S simanyi ye triple S oyo sajja asala akawalaata oyo amalako enviiri sikawalaata kale gwoyogedde ate nze mbimanyi ebyo byansi mweno gwobitegeera kati munnange ndaba ng'olwo nga nkujja Fort Portal we twakomawo ne tugenda ku radio nga mpa obujulizi okiwulira naye ng'obujulizi gwe gwoyita musumba bishop saawa Bishop David naye nga wali omuti gwamulemye okutema ne baleeta mashini zonna ku kyalo bayitawo Kanyateete wenkugamba Fort Portal okwata Boma Road n'oyambuka Nyabukala n'ogenda mu Kagogo n'omalayo Kanyateete kitanga nzaala gye bamuziika saawa zino gyagalamidde mashini zino ezisala emiti baleeta nnya ne zigaana okusala omuti enjegere ne zikutuka ne baleeta embazi ne zigaana ne bakola byonna bye bakola ne bigaana so wemudde eno n'ateekawo ku rediyo nti omuti agutemye n'ebintu byonna bye mbadde nabyo amasabo gange gonna ag'okoze eki agookyezza olwo anoonya kuganja okiwulira obadde tuddeyoko wali ogambye nti olwo ng'otandise okwebuuza ebibuuzo olina omuti gw'olabye gw'otatunyonyodde bulungi then olabye n'ebintu bye wawaayo omwaka kumpi mboba mulamba babyokye ne batabyokya kati oŋŋamba Bishop yali akuyiseeko mu ofiisi nga ŋŋamba njagala oddemu okola ebintu ebyo nga bwe wabikolanga ebiki ate bye mbadde nkola ebyobusamize kati wulira taata sooka owulire olwo aŋŋamba ekyo ekigambo nga nze simanyi nti biri ebintu abiina tonnabiraba sinnabiraba ng'olwo aŋŋamba ddamu okola ebintu omuti nali ngulabye ekimuli kiri okitegeera nti tewali ŋŋamba ddamu okola ebintu ebyo ensi tugirage wa Kristo Yesu wakujje okitegedde omuntu bw'anaalaba kati nga nze muli neebuuza kati ngenda kuddamu nfuuke kweri ankwate mu maaso ga kamera alaga abantu nti mbadde nfuuka nendokoka nja kuba sitaapinze ku maanyi ga sitaani okiwulira netubeera awo olwavaamu nga ŋŋamba nti musajja bw'oba oganye okukola ebintu ebyo obujulizi obwo kubuleetera abantu ne mugamba pasita kati ngenda bikola ntya ng'ebintu bye nakozesanga nabireeta n'obyokya naŋŋamba agwe tofaayo tugenda bikola ngenda kuleetera ebikozesebwa oddemu otulagira abantu engeri gye wakolangamu Kristo gye yakola ki muli ne neebuuza malaaya bw'omujja ku street n'alokoka osobola mugamba nti ddayo ku street weetunde kubanga njagala ensi erabe Kristo wakujje nti yakujja ku street Yokaana nenteekawo akabuuza Yokaana sebo oli kwogera ku Bishop bw'owulidde njogera kayanja njogera ku gwe mmanyi ne bw'omuleeta n'omutuuzaawo ewa Katonda ewuwo asabisa abantu anti Bayibuli ega abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya saagala oyogere ebintu bya palapase yogera ebintu ng'obikakasa taata nga bwe banaakuyita obiddamu bulungi nnyo golooza leero lwensooso byogera kubanga omusumba tasobola kukugamba nti ate ddayoko mu busamize ate lwaki 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 teyabyokya biri ebintu bye naleeta omwaka gumu n'ekitundu
lwaki teyabyokya? Omanyi gwe okutulugunya ngeri byantulugunyangamu nga biri awo. Okimanyi yaleka n'okunsabira ng'ayagala nziremu ng'olwo atuuse. Bw'okimanyi nti natuuka n'okugenda ku poliisi waliko owino ne bantwala wano ku Mwangatu. Ekyanzija eruzira okimanyi ng'oyo yennyini yansiba. Ani akusiba? Kiganda nti nze mujeemedde nti mulwanyisizza. Okimanyi nti twatuuka ne tulwana ndyoke ntuuke ngende ku eruzira bante omulamuzi bamuyitanga Mukiga Bambi yabeeranga awo ku Mwangatu nantanga. Omanyi omusango ogwanteesa nga sirya mmere mu kkomera nga sirya ki? Omulamuzi n'agamba ono atalya mmere ye musango ki gwe yazza. Bagenda okusomera nti simanyi najeemera muzadde wa. Mwatuuka n'okwekuba? Twayekuba lwakuba ovuze sipiidi. Sikunyonyodde. Dayo. Sikunyonyodde. Dayo. Nnyonnyola. Dayo. Nsirise. Okiwulira? Naye making sure byoyogera obikakasa. Kyenkugamba ne bwomuleeta awo mbimugamba live kubanga mmanyi ku media kwe tuli bantu bangi abawuliriza n'abasabirayo bawuliriza ate bammanyi byenjogera. Tekugamba nti nteebereza biteebereze. Twala tusale ku bantu bigambo yogera byokakasa. Oyo ne bwomuleeta n'omutuuza awo mbimugamba live, ne bwonteeka mu kisaawe Namboole naye n'omuleeta mbimugamba nga bwe mbikugambye. Gw'owulidde nga njogera Kayanja, owulidde nga njogera ku Namutebi, owulidde nagwe njogerako omulala. Nkugambye Kiganda gwe nkunyonnyolako kubanga gwe mmanyi. Ontekedde taata gwe ndinako obujulizi. Bagenda okugamba nti muddemu mugezesse ng'oredde yayina kyakwasinzira olwo super mwagendayo dde obujulizi ng'obwedda tugenda. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.